yalina okuframinga omwami wo waba alemeddwa ng'aswaza buswaza bibyo bintu byo gwe munafu ng'omukyala kati ekyokubiri kakati abantu baadde tebakimanyi mbu ali akakoola kati ye yennyini ye yavuddeyo naga nti ali akakoola so yennyini yalina okwetere abaami bawasa baba talina vesti ogenda ogule dola abaami bawasa abakyala abamu basiru balowooza abaami bawasa lwa nsonga ya kwegatta nedda omwami waba ayagala kwegatta asooka kwegatta buli wayagala tolowooza mbu akuwasiza lwakuba gwe asinga owooma ebintu by'okuwooma wano buli wamu weebiki webiri naye abaami kye basinga omumanya ku bakyala nti nga buli omu ate oba okumanya nga kasala oli asobola n'okalya n'adduka n'atasasula oba oli asobola okukalya n'akugobera ddala naye omuntu nga kalina omukisa akulya n'agamba ne bakyali be nammwe mugende n'akunoonyeza n'abalala muwola ebintu byammwe ebyo muwola si kuguno omulembe gwe nasembowola yanfuukira ekizibu omubanja omwami wa federation oyo omuyimbi kitundu ekyo ekyema kindi ng'atemwe banyini kyeyamaani nga tetumanyi ng'atemwe banyini kyo talabagambye kubanza ebiseera ebisinga olaba emmotoka ye ng'eyitawo ndaba omutwe guli bweru agufulumiza bw'ati golooza tawamukulembeze wa kitundu ng'akebera ku bantu kati Acram ne waaba yali teyeetegese Kruthum ye yalina omukyala yenna omufumbo gw'alina otereeza ki omwami wo abakyala basinga abasajja ki sente so tekikyakola makulu omukyala okugamba nti mu expenses z'ewaka 8 ku 10 nze akikola tekikyakola mawulire yadde nanti kakati amanya gange nze mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakonya pressure upangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka oba ye walina obuzibu oba oli alina ettaka ddala li surveying then tukola property management oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers tukufalinga Real Estate Consultants free tukola supply za raw materials kasente akatona akamiliyoni mu n'ekitundu tubateekera estates ennungi amasannyalaze weegali amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi so estates ezo z'ebifo ebyenjawulo Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano Trading Center ovudde Namugongo nodde Sonde Misindye roundabout way ne office yaffe ey'okubiri eri mukono Kayunga Road awo after Rubis petrol station office yaffe endala ey'okusatu era okamu kamaleni osobola tufuna ku namba zino 0703 665 75 oba 0782 594309 oba 0703 17 88 ne namba yaffe endala 0773 79 64 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abanadamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nkulamusiza gwe munafu agenda maaso okuba otugoberera nenkwebaza emirimu tukomyewo nate mu nsonga zaffe ez'enjawulo nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba kubuzaako webale nnyo webadde Twines senga muto Queen Masolo naye baba senga muto Queen Masolo kyemwakoze Acram mwaba Masolo kyemwakoze engineer kyemwakoze engineer ali yanga ito damo
toddamu kumuyita engineer waawo yayeremerera bw'atyo kyakiragambo yeremerera atunonga eyavibwako abantu be naye neŋŋamba it's okay naye bannamawulire mbubaakira muba batuma miliyoni 3 mu famire ye nerabikako n'emitwalo 5 kati awo nno wegambya nti injini ye mama ye injini yawe South Africa ataddayo katujje nyogera okubategeeza bannange mwenna abagala okufunayo ku bupoloti abagala okuva mu bupangisa ng'oyagala ofuuka Land Road n'emitwalo emitonotono oba miliyoni entonotono miliyoni okutandika ne miliyoni 2 miliyoni 1.5 miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 10 15 20 banaffe aba Jolpal bano ebakwasiddwa omulimu ogw'okuteekerateekera bamufuna mpola kale tobeereyo ng'ovuga bodaboda ng'ovuga takisi oli wa saluuni ofumba mmere n'ogamba nze zo sente sobola kubaako kyenkola sente nnyingi za ntono genda banaffe aba Jolpal bajja kusobola okukuteekateeka obulungi era bakufunira wosobola okuba nga owangaalira bw'oba oli mu Kadaama oli weeru wa ggwanga era bakubira essimu kweziri awo osobola okuba nga ate bakufunira akantu ko bakakuterekere gw'osinnikayo bantu oba muganda oba mama oba taatawo n'alaba akafo ke bakufunidde era n'osasula ku layini osasulira ku layini ku akawunti zaabwe balina poloti ennungi balina ku Masaka Road Maya Mpigi Mpambire Mawokota balina we bayita Ejjandira abatemu abakayunga waliwe balina Mukono Mpoma Kayunga Kalagi wona balinawo Naggalama Nakifuma abegayaza Road balina Nakwero Busukuma Kiwenda Dundu Kalagala Vumba ezo na estate mpya zenkugamba Jinja Road balina Sonde balina Bukerere balina Nyenje balina Buddugala mu Mukono awo n'Amataba wona balinawo kale tosobola kulemewa kufuna poloti ku sente ntontono obanga ozirina Hoima Road balina Wakisogobero Muguluka Nampunge Kikandwa Namayumba ne Walala Mityana balina Ejjeza balina Bweyale balina Buloba balina Bujuko balina Ekikonge Semuto balina Matugga Kavule Migadde Matugga wangi nnyo okutandika ne miliyoni 3 ofune poloti kale togaana kuva mu bupangisa ng'olina ekyo ekitono nze muzzukulu wa Kisolomati Nchimbo Ajimiti abatumidde beebaza abakyagendayo ne munabalombera ku dduwa era agamba akyalomba edduwa eri abo n'abalina okusomozebwa okwenjawulo mugende yabalombere ku dduwa ebintu bisobola okuba nga bita nsanyusa okulaba kale naye nsanyusa agamba atya sigamba mpozi gwe akaduuka kalungi kakola kaza akaduuka kamwako mulimu ekiseera kyemugamba nti n'ebintu byatambudde kati ng'abasuubuzi babeera mu Christmas season ebintu bigenda kutambula season eno abatunda ebyamasomero litambo ebeera ng'etandika abatunda ebitabo abatunda stocks abatunda uniform abatunda langi nabo ne bagamba wano ebintu bigenda kutambula namwe akaduuka kabako wogamba nti leero kambagamba ekintu kino abantu kye babadde tebamanyi obadde omanyi mbu akaduuka kano kasala nedda lindako kasobola okusala kalinga bizinesi ndala nnyo keetaaga omukisa kana akaduuka kaba tekalina mukisa kasala kakati akatagenda keera ku makya kagwente edduuka ligudde kakati bw'oba oyagala omumanya mbu akantu kano kasala kesisi ketagenda teekako lock-up season eno oba oyagala omanya mbu kasala okimanyi wano waliwo abawala abalungi nga beeteekamu buli kimu naye ng'abasajja abakyalira akaduuka ke kano ne waaba tatunda naye nga tebamuwa yadde n'ekikumi naye ng'anyirira bulungi ddala okimanyi nti waliyo abantu abayimirira ku kkubo ng'anyirira naye akaduuka ne kamusala nga buli omu ayitako kayita agenda kamulala mu bana abatunda kasalira ddala kati obeera wakakola ki okukusala obeera tolina mukisa yeetagisamu laaka nabyo obuduuka buno era nze nsekerera omuntu asekerera munnembe oyo malaya gomanyi wa malaya nabwo bwetaagamu omukisa gomanyi okutunda nga gw'otunzizza akusasula n'akugaba emitwalo 2 go gaago oba olina obbanga olina omukisa ogw'enjawulo ogw'okuweebwa ate nga n'akaduuka kano kakummoofu bulungi kati omukisa kati ffe tumanyi eno ewaffe mu nzikiriza nti oluusi ogendako mu kyaki ogendako mu muzikiti ogendako bano abakkiriza mu bino ebirala ogendako mu musabo kati mu akaduuka mukatereereza wange omukisa gukyankalanyemu akaduuka nze akange katereereza wakojjalo nimbaluka ayawo kaweepe ngenda ne bugawo waaye kojja emba zikyankalanyemu abayingira nga beebuzaabuza nangamba queen embasoko zinazeemu ezo so nakuwa eddagala n'oyisaayo
Nakunaaza ekyogo. Naza bulungi era namwe mwagala mufune ku noti 759 noti 8 noti 579 kyembadde nkugamba nga tuvudde mu kusaaga. Nga tuvudde mu kusaaga. Bamwebyo. Ola ne bana abantu abagenda ebweru ne batwalayo obuduuka. Dubai, ensi ezo Turkey. Omuntu nga nakuteekamu visa ne passport. Akugamba gundi soko genda okole ki? Otereze ebyeka. Otereze omukisa gwo. Otereze ebyeka, genda bakunaze ku byogo, sigenda kuteekamu obukadde 8 otuuke wano. Nga buli akulaba kyamuli. Ne oli ne waba alidde kadduka misinde. So tegeza abantu basobola akaduuka nagamba nje donyiriro tata katukayiteko bwisi tugule wa mulala. Gwe babuuze ba Malaya. Ekintu kino kisalira ddala n'oyimirira naye nga buli omu akuyitako kyamuli ate ng'onyirira. Ng'oyimirire wayitakiramu. Nkugambye nga buli omu ate oba okumayanga kasala. Oli asobola n'okkalya n'adduka n'atasasula. Oba oli asobola okkalya n'akugobera ddala. Naye omuntu nga kayina omukisa akulya n'agamba ne bakyalibe nammwe mugende n'akunoonyeza n'abalala. Muwola ebintu byammwe ebyo. Muwola? Si kuguno omulembe gwe nasembowola yanfuukira ekizibu omubanja omwami wa Federation oyo omuyimbi. Yenyini Federation papa. Ngambye omuntu omuyimbi yali mu Federation omuyimbi nga wa Federation. Nagano kusasula. Wena muwola tu ebyali mbiro namaya kujja ku internet omubanja nansimba yakakadde n'ensirikamu. Wali omuguliza kakadde? Wali omuguziza ku kakadde? Ani atunda akakadde? Mimi nawo osera bulala. Go boto ina sente abalina sente gye bali kyenkugamba ebintu bino byetaaga omukisa ababakazi babuuze. Kati okimanyi mbonno omusajja asobola oganza abakyala babiri neye bakakono neye bakane kono naye oli namuwe motoka namuwa kalina nawerera n'abaana be batazaala ono nga amuleetera mukene wakano mugamba mama twezimbe linda future ejja linda oloza kyekyo tekaduuka ako weka kabaka musazo wewaka kasalira ddala ensonga zigenda amaaso ziwulira baga gwe okulira abaana bakaduuka mu makindi omwo mwe mwasudde ingini yakira mu mumbi Petro amusudde mu mbi ate batya anti Acram yagize omuwala amututteko ate omuwala amwefumbira mu nti kati mpa ssente ekisookera ddala Acram Malaika teyamanya kitundu kye yaddamu kati ngenda kumenyera ekitundu makindi okifunemu mu ddakiika ntono okikusiigira ekifaananyi naawe atamanyi makindi owuliriza nanyini makindi makindi kyekifo nga kijjudde ebifo ebisanyukirwamu bingi kyonna mu buli nsonda mulimu ekifo ekisanyukirwamu ate mulimu obuhotero bungi ne guest house nyingi kiri ekifo ky'amasanyu of course ekifo nga ekibaamu amasanyu kiteekwa obbaamu aba operating obuduuka nga bangi nnyo kubanga kakati ne wabeera ng'omuntu yenna ofunye ssente nomala okujjako ez'okusevinga nomala okujjako ezize ezikumala n'ez'abaawaka noonoonye essanyu ezisembayo oba ogamba babulaza mujje tugende tukole ki tusanyuke mujje tugende tukikube oba ogenda mu bifo bikola ki bisanyukirwamu kati omukazi omugezi yenna waba anoonya abasajja abalina ssente akimanyi bali mu bifo bisanyukirwamu kubanga ekifo ekisanyukirwamu ebiseera ebisinga eyakubye akasente ke gyakola ki gyatuukira ate waamala onywamu omwenge gulina engeri gye gubbowamu ne gukutuma ofuna gw'ogunywa naye omala ofuna gw'ogunywa naye ng'onoonya engeri gye mukola ki gye musanyukamu oluusi naye muba temusanyuse osobola osanga omugagga eyo mu kifo n'akuwa buwi ssente ye n'agenda ewa mukyala we nze ndaba abantu mu bifo eyo nali mbikoleramu ebifo ebisanyukirwamu nga ze n'akakadde naye ng'agamba siddayo nako ngagenda kasasanya kagwewo ne bakyalibe bakanywa kalwanisa naga siddayo nako naawe bakuwe kitegeeza anoonya ssente genda mu bifo bikola ki bisanyukirwamu kyobola nti okusanyuka n'okugattagana n'obwobuduuka obw'Amalaya bingi nnyo mu ki Acram mubba mutya lwaki mwekobanye mu Acram kati nkugamba ekitundu okitegeera ekitundu ekitundu kitegedde ate ebintu ebibeera mu kitundu obulamu bwa bbeeyi mukko mu kitundu ekyo amayumba ga bbeeyi ne weruba lugoye mu botiiki ne weebanyanya buli kimu kyakola ki kya bbeeyi lwansonga bali mu kitundu bakimanyi nti mulimu okufuna ssente mangu oli Malaya wafuna leero ssente wafuna 2 okusipendingako 10 tekite
tekimulyanga amanye ekyagenda kukola ki kufuna endala kyovola abalimu baseera nti okufulumya abantu bakulanga ekintu ate n'abasajja baamu beebuusa dda bakimanyi mbu okutunda kuli active era omusajja abeerawo ng'avuga mulimu abasajja bayita makindi omwo ekiro sanga mukaaga ng'ekimwetooloozaamu teri kirala anoonya bali kukuba abo abatambula bakimanyi abawala baamu bakutula osobola n'omusanga ng'atambula bibi n'omutuuza mu kamotoka abawala b'omwo bakutula okitegeera omuwala ono omumanyi nze omuwala simumanyi ate actually we nalabye omukyalo oyo si muwala be bana abakyala balina obba ng'ali mu bufumbo nga yeebuzibwako ensonga z'abanna abakyala b'oku kyalo nga yeebuzibwako ensonga z'atukuzizza tutya abaana obulungi naye neewunyiza mbu naye abadde mu kaduuka so engineer agwatya mu mbi ezo ye engineer byayogera bituufu oba omukazi yagambye atya soko engineer agamba nti ye yali avuga mmotoka ye n'asanga omukyala n'amugamba ntwalaako n'ayimirira n'amutwalako kakati atula kuba weyambuzabulizza ate n'agamba tugende twekebeze waga otwalako obutwazi olusoba oyagala oyimirira naye amagulu ne gakoowa engineer oluusi totwagala okuwolereza naawe olumuno nga kati gwe ntutteko obutwazi ate tugende twekebeze anyway yagamba mwe tugenda ne twekebeza mbu era mukazi n'okusasula yakola ki yasasula n'amaana adda mu mmotoka simanyi mukazi n'agamba batunyongeraayo bantwala wano oyinginiya nze siina amafuta seeyongerayo viiramu wano mbu omukazi n'alemeramu mu mmotoka ate ye omukazi agamba ne tugenda paka ewa inginiya obudde ne buziba ne twebaka nze ngamba obuzibu bwavudde ku nsasula baalemeddwa kukaanya adi obuzibu nze ngamba bulabika buli bwe buti wano olaba oyo Acram omuntu olaba wulira Acram ne Kruthum ekintu ekisooka okujjira mu bwongo Sente balinawo emotoka Acram gyavuga wogiraba bwoti n'omuntu vuga namba za South Africa ogambirawo wano Sente kuba teji yatonera omukazi ku mukola ate yajevugira ogambirawo ki wano Sente kakati ate nze simanyi oba Acram alabika bamuwa obukulembeze bw'ekitundu ekyo ekyemakindi alabikayamaani nga tetumanyi ng'ate mwe banyini kyo tabagambye kuba nze ebiseera ebisingayo ndaba emmotoka ye ng'eyitawo ndaba omutwe guli bweru agufulumiza bw'ati golooza tawa mukulembeze wa kitundu ng'akebera ku bantu be Queen Masolo abakebera ku kitundu kuba tokubye nnyo akati Acram obuzibu bwe bafunye n'omuwala birabika byabadde byansasula mbu omuwala we yalengedde Acram naga kati ono baatugaba bana abava South Africa babayita basangoma bati basama ojjako emirimu gye bakolayo eriyo abayita abasawo b'ekinnansi be beeyita abasangoma omuwala ndooza agaye bano be basama bewa be South Africa omwami wa Kruthum kasente kokka omuwala nayinza okuba ategereddewo nti ono Acram wa Kruthum omutegererawo Acram nga yakayimirira yeeyanjula omuntu yenna tabula ayi ne mmotoka mashinde mugimanyi kati eyitamu nnyo ate ne feesi ye yatambula okitegeera abantu bakola ki maaso guloli ate avanyirira oyo omusajja agenda n'afulumya omutwe waki n'olengera eriiso n'olaba n'emmotoka n'ogaa wano waliwo akasente nso omuwala abala omulimu ogwo omuwala alabika yabala kumbe Acram naye ndowooza tali nnyo ku bintu bya kufulumya kasente olaba ne ku poliisi yabagambye mpomokako sivaamu yadde n'akasente n'atumya ab'enganda ze kati omukazi yabasabye obukadde 3 ab'enganda ne balabika n'ebitwalata anti dokita teyabaddemu mu ggwanga osanga yandireese sente dokita teyabaddemu mu ggwanga Dr. Kruthum nabunya kakati ndowooza omuwala abala omulimu gwa kasente jjukira abawala tulina enkola eno nti omusajja omugagga w'omufuna tomubugumirako mu mpaayo 10 mpaayo 5 oluusi osiima n'agamba nja kiwa 2 kimmami kiwoomye kino kakati ndowooza omuwala yasooka ne yeebuzaabuza ndo ebyo byagayambu n'agamba n'ez'omusaayi kanzeeteremu tuyinza otuuka eyo n'ampa 5 n'agamba omukyala wa buvunaanyizibwa ono ate besides oli serebu tomanya abawala b'omumakindi omwo baagala baserebu
babetegana bokka babeera nnyo mu makindye okitegeera babetegana bokka nze nina baala bemmanyi ng'agamba gundi oyo namweteze naye yaganye naye ne waba ayagala byabwerera jasulemu neŋŋamba maama baserebu nga bali ku kizibu kati omuwala Acram wagambu yeeteddemu ez'omusaayi kirabika yabadde abala nti bw'ateekamu omugagga agenda kola ki agenda toola akavungu tunu kumbe so batuuka mu lufula batuuka ewaka ku lufula bakola bye bakola ndowooza n'omugagga naye alabika bayinamu eno enkola mbu akusiibuzaayo ekyebiri ekitwala ate takuvuze takuduropinze omwala yamugambye okutemesa naye si byaliko omwala yamubuuza oli wakambuse buli okontwaleko oli wa seefu erabika awo we wavudde ki emberebeze ng'onamanyi muwala ate kireka omugagga ate omugagga asikayo ndowooza olw'ebyo kyogera tebasooka kulagaana temulagaana ng'omuntu anaakutwala ewuwe kugambye akabaddi abawala abamu batya abasajja abagagga aguma najja n'atalafiya ajja n'atalafiya ng'abala ajja kumpa nnyingi kumbe waliyo abagagga beebuza amagezi abavaako evvu ng'alowooza ali ku mukyala wowe waka abavaako evvu nga Engineer Acram kati Engineer Acram gumisiriza bamalirizako okukola kina kye bakoze n'omuwala yagezaako leeta akavuvuŋŋano n'agamba nja kulabisa oba kinze mpa ssente zange biki twateeseza olina okumpa ssente ndowooza ng'onaagamba waŋŋambyeko weetunda mbadde manyi ndesenakwanye kati omuwala n'agezaako okwagala ebyokulabisa n'oli ndowooza n'ajjayo amaanyi okugyayo emujolo oba omwana agamba nozira ejjambya omuwala n'agamba gwe kakati tugwere ku polisi tojja kummanyira naye obwo obusungu bwonna bwabadde bwakumulya n'atamusasula kyabadde ate nga n'omuwala yataddemu ne ssente zaki yabadde asuubira nawudde mbu wano waliwo abasajja bemmanyi ng'avuga emmotoka ya bukadde nga 2 naye nga w'omulaba olowooza agenda vaamu akasente birimu bambu n'emmere mbu yagumugulya n'emmere omuwala bingana byonna yateekamu naye wakutuusa ewuwe naye aba abamu baba banyazi tebavaako yadde n'ekikumi naye aba abalambo akuvuze akuteekemu olutwalo nti olidde serebu abamu bagezi bakukivuga naye gwomayo ekiba kyagaggawaza omugagga kukuuma ssente bulungi singa yazigabaga ng'agenda aziyiwayiwa ate mwe mwandisanzeewo kyabala nze ngamba abakyala beera open omuntu omugambe munnange ontwala naye ekyekumi okiyina oba tokiyina tonyumiza ebyo oba wakula mutaka omunene tebinkolera oba omuntu akole ki akimanyizeewo naye gwe ebyokudda weebuzeebuze ng'omubalirira mbu mugagga gw'omanyi ki nti abamu beewola n'emmotoka mulekera olowoleza abantu mubeere b'amazima omuntu mugambe nti owaayo ntwala naye nkusuubiramu akasente oba tokayina ndeka wano nkole so omuwala lwaki alinnyisa ebisale okuba atuuse ku poliisi baali inoza ali amanyi oli mugagga avudde ku 3 kati 7 baali bamanyi mugagga baali bamanyi alina kasente guno omulimu poliisi yagubaddemu kuba poliisi naye yabadde engeri yakozemu ekintu kyayo teyalaze macuwa omuntu akyusa atya statement kati $3 golooza obukadde 3 yabuwaddeyo ye nga kikyogula obukadde eki kyewabadde ogula ekyo obukadde kakabeere akakadde oyo muwala alaka yabadde sina wakaduuka kuba ffe abakaduuka tetulemezaamu wenkugaya emitwalo 10 n'entuuka eyo ne weegyeka n'enkutwala ku poliisi wendopa omusanga abapoliisi ne bagamba owaayo ojja tutemerayo 2 kati mbagamba mumusaba ana mutwala 2 ntwala 2 nze ekikulu njagala kasente kange ffe tetulemezaamu andi omugagga yeyalemezaamu nga talina wadde ekuba ennyonyi ne batuuka n'okuva ku poliisi keisalaama ne baweeta kuwebuuza omugagga singa sente yabaddewo okkiriza otya ekisooka ddala poliisi ne kukima ewuwe waka n'okkiriza ne mugenda esalaama ne muva esalaama nga biremye ne bakuleeta ekatwe era gwe ng'okyali mugagga ddala lwaki oba olemezaamu omusirikale abadde yabaga etavaako yadde n'ekikumi muleka kakakati ate muli ku kiki ekyo naye nga so kitegeeza ayinza ebintu birabika byavudde ku butakkaanyo bw'abawala mubeere b'amazima nze kyovudde olaba nkugamba kati gwomanyi mbu nno nze olunaku nga lwakedde obulungi obulamu bwange obbeera onyinza okwetaaga emitwalo ng'etaano okimanyi data yekka olunaku asobola okundyako emitwalo ng'ebiri youtube tozimanyi jasi okwapulodinga evidiyo ne GB ya data emu egenda ne GB ebbiri nkitegeera so olina osobola data weekyo lwakyebiri ekyemisana ky'e Kampala oluusi ng'olidde bulungi mu lunaku ng'obaze ekyenkya ekyemisana ekyeggulo
nga osobola okwetaaga emitwalo ng'egyo era na gyebiri gyemeka gyena emitwalo 4 ng'ovudde ku mitwalo 4 mubamu buno bu transport bwe tukola zungako wano zungako wali content simala ng'ogenze kola ki kabalire mutwalo bagumu kitundu kakati ekitone nnyo nsobola okwetaaga emitwalo ng'emeka 5 kakati omusajja asobola obeera n'agamba bamwaka akalimu nkubwase jangu nkuwase naye nga ewaka aleka mutwalo ogwo gumeka gumu oba emeka 2 naye olaba nange nga siri mufumbo neetaaga emitwalo emeka 5 tandika olunaku okitegeera kakitegeeza omukazi ng'oyo oba omulekedde kugwoveewo yagenda addemu abaatise olugira ngoga omukazi mubi yalemera mu kalimu yagaanira mu kalimu yakola atya waliwo wena oba interview yange gye nasooka okukola naawe oba yali yakula yali yesooka gye twakolera ku akashiya eri waŋŋamba nti muguza nnyo abasajja abafumbo nenkiwakana naye bwe nalabye Dokita Acram simanyi injini ya Acram nagamba abakyala abafumbo abo simanyi kigenda mu maaso mu maka gaabwe naye ewaliba nabeefuula ab'obuvunaanyizibwa abo bakirasa abo batambulira mu bumotoka ekisooka be bakeera ku zi woofiisi obuliri abufuutuka mu ssaawa 11 omusajja olusi tamuwaddeeko nakaawa ku makya ate kakati aba ajati abeebikkirira balina n'ennaku ze bawaayo Allah nga tolina namukwatako ennaku ze bawaayo Allah nga tolina mukwatako kadi nga Allah wange muzina ennaku nga 3 mu wiiki n'omwezi mulamba ogw'ekisiibo agenda okuva ku mulimu obwongo bwakooye dda alina simafumbira abaana alina okukola ki talina budde bweddaabiriza nga ye omukyala nti yesitiimingeko wansi eyo awumbewumbe tabuyina nti yezze bujja obutonde kuba olaba n'emmotoka yeetaaga saavisi kitegeeza n'omuntu wa wansi ono aba yeetaaga ki saavisi obudde bwalina bunoonya ssente nti omusajja wabamu n'ekizibu asobola ozikola ki ozimuyambisa neeza abakyala nsiiba mbagamba teri kintu ky'osobola wa musajja ne kimusanyusa ng'amagulu ne w'omuwa ssente kyova olaba kati oyo talina ssente lwaki yabadde anoonya ki eno muba tamuwa ssente omusajja ne w'omuwa ssente naye nga tomuwadde magulu omala budde etegeeza mu kino ekintu Acram ayinza oba abadde alakaasidde aludde okulaba kati omukazi yabaddewa omukazi yabadde Canada yabadde amaze ennaku mmeka eka era bbanga si ggwanvu nnyo nzo bbanga si ggwanvu muveemu ebyo mukyala Kruthum oli mukyala wa kisa nnyo kulabyeko ng'otambula ne Spice Diana nga mukola charity oyambye abantu nekanakawala kapeti nekolo yakakwatako ekisa ky'olaga eggwanga naffe ne tukifiiringa nti kiiki ekisa kitambula lwaki tokiraga omwami wo charity starts from home ewaka we waba tewali kisaffe tebitukwatako omusajja yeetaaga kusaasirwa kiki ekiraga nti omuganda agamba eriddeko tekutula ekituufu omusajja alyako nga mukyala we amujjumbira era n'engeri gy'ayenda teba yakuvuvuŋŋana be bano abasajja b'osanga ng'asula makindye naye ng'akazigo kayenderamu kali bulenga kuba abasajja abafumbo bapangisa obuziga eyo obadde kimanyi tokimanyi gwombuulira anti type bajja nga buli saa mulaba ng'agenda mu looja afunayo akazigo ke ka mitwalo nga 15 n'ateekamu omufaliso n'ekitanda ne TV ye ng'akazigo kayenderamu kaliwa bulenga kakati omukyala n'akizuula ddi nti ayenda naye mulimu abasajja abamu abasiru osula wano oyenda kuba neiba babiri bali wali eri oyenda n'eri mulimu abasajja bafuumo ng'ekyalo kiramba yakyendako nembutuufu nga ne mukyala we atambulanga n'abantu bamuziimuula bati bagamba ogutawuuma omukazi ogutawuuma okwo kuswaza nodda ku mikwano gya mukazi wo bonna nga wabaagala gyonna n'ogyebakako ku bakazi abangi abali mu nsi okwo kukola ki nodda ku baganda ba mukazi wo bonna n'obakwana abasajja benda sigenda kulimba omanyiza abantu kyemuyingiza okuba nga kyemulinga kyemunjagalako ndi muntu w'amazima kugamba amazima gwe nenga kuterawo n'ogafeesinga abasajja benda otyo omusajja atayenda yoyo omwavu nga talina kyakuwa bakazi kuba baagala ki
Sente. Sabe eriyo n'abava abenda. Eriyo n'abava abenda. Kati n'abava benda. N'abava sebo benda. Ate tenkanya nakube kikalu. Alisti naga omuggo weeguli gwe nakubisa ogwo. Abasajja bakola ki? Benda. Naye mulimu abenda n'amagezi. Nga taga mukyala waswale. Omukyala n'ateekawo omukono naga mwami wange taliyenda. Naye ng'ayenda mu waaki? Amuwa respect. Nalabye Dr. Kulu ng'awolereza omusajja. Nze mwami wange tasobola kukola bya social media ebyo. Manyi mwagala kutta linnya lyaffe. Biki. Kaakati kankugamba ekintu kino wammanga. Abasajja bakola ki? Benda. Ate abakazi bewaka baba. Kyengugamba omusajja aliddeko. Takutulanga oli ayenda na kitiibwa tayenda na njala. Naye omusajja atalya akamuliranye kaba ayagala okukola ki? Okulya. Era ayagala bwagazi kutema. Ate abakyala bewaka bambi bakoze nnyo okuwolereza nga basajja baabwe. Ate mulimu ne wonoowolereza otyo omusajja nga tomuwaako omala budde. Omusajja aba gentleman ng'alyako nga si muyala. Naye omusajja atalya obwa gentleman busooka ne budda waliye ng'omuzimu gumubanja gwagala kukola ki? Kulya guba gumutisse gwa bwenzi. Asofuka monster naye olw'akasonga akatono katya? Abakyala beewaka muweeka abaami bammwe. Omwami oyo gw'olaba singa tewalina mutuli ogwo yali tagenda kuwasa. Ate oba n'eddiini egamba nti waba takiyina mukole ki? Mute. Eddiini si weegamba waba takiyina muleka akole ki? Agende. Kitegeeza ekyakuwasisa, ekyakuleesa. Si kuoza bintu nnyo biki sima kuoza koti. Lwaki oba toki? So bulwe banaasigala nga tebawa ku basajja baabwe mmwe mujja kuba bayambiranga kene. Ate kaakati ate bawe respect. Okimanyi mbunno obwenzi oba bamalaya bayambye nnyo amaka mangi obbeerawo. Anti omusajja gwe wootamuwa omuntu agenda mu kuweera. Ate omusajja w'omuwaaka afuna essanyu kimusanyusa tokimanyi. Wamala eno malaya omukuweera oba omukyala side chiki n'amukuweera agenda kuddanga musanyufu nnyo nga takuyinaako na busongombo wamumye. Naye omusajja beera nga wamumye nga ne sente zimubuze ng'ayina omulala eweerwa amumye tafunye amuwaako ojja alaba ekinaabeera mu nju. Enju ejja kwata omuliro. Okitegeera? Nga luyombo lutalo. Luyombo. Akula toyina mugaso tomuwa ne sente zimubuze ate nebweru tayina amuwa naye sente we zimubulanga ebweru waliye yamuwadde kati list addayi nakesuubi na mama gundi ate naze aberenga yazifunye akanyama kako biki obwenzi bwe bubeezaawo amaka bwe buwangaaza amaka obadde okimanyi tokimanyi gwombuulira obwenzi bwe buwangaaza amaka Mukino ekintu ekya Ndabye Dr. Kruthum yakomyewo n'agamba omwami wange is gentleman era ffe tulinze ki anniversary naye kati kankubuulire abasajja temumanyi ffe abakyala ffe abakazi ffe abantu abanyumira okutulimbalimba era oba oli musajja nga tomanyi limbalimba mukazi toyinaawo bufumbo tuba tumanya amazima naye mba njagala ggwe onimbe ongumye ofune engeri gy'okinneerabiza tambule n'ekyo ky'okoze eki ky'oŋŋambye ojja weegendereze abasajja abasinga ab'amazima tebafuna mukisa guli abakazi battabu omanyi lwaki omukazi w'omugamba woba toyina ssente kino kyongaye munaabavu bayenda woba toyina ssente n'ogamba omukazi nti siina ssente n'omufeesinga ekyaddala siina ssente naye mpaako ojjali ebisubi tajja kuwa naye woba toyina ssente n'ojja n'ofuna by'omufeeraafeera n'omugatta bakuyita kugatta n'omugattisa n'omuwa essuubi aganya bajja kuwa abakazi baagala nnyo bawa essuubi era ojja wegendeze nga abasajja ab'amazima ebiseera ebisinga okukwana kubasumbuwa mpozi ng'alina ssente ng'agula buguzi naye okwana kusumbuwa abakazi twagala nnyo tulimba kati olaba oyo omukyala mwenna namugamba mbu omusajja yayenze mu musajja yabadde atemesa malaya naye bbaawe n'atuuka ewaka n'amuyingizaamu ati omutaka n'amugamba ebirala ebyo byajja otwala oba n'amugamba nti gwe obadde ondakaasizza gwe obadde tonkwasaganya era omusajja yenna amaka ge gamulema okukwasaganya eida abawa amazima nnyo abanamusiru
abakazi tuli kitonde kisiru tuli bangu bakulimba amazima tuba tugamanyi naye twagala nnyo kukola ki okutulimba Musajja ayinza obena tenga amanya abasajja nabo tebaggwayo ayi kati Acram tekimugana agamba munnange gwe wandeetedde ebyo gwe wagenda e Canada n'olwayo asobola n'ogamba balimba bansalako matugambuzi oyo omukyala namwagala dda nga sinnakufuna babadde banfuleminga omukyala n'akikkiriza kubeera era emboozi y'okufuleminga yatandise dde naye Acram agamba omukyala n'akikkiriza bulungi ate n'anyigira mmwe n'agamba muwala na bbaawe mwagala kusuula bufumbo bwawe ye Acram kyagamba nti natuteko obutwazi mukazi namaze omuteeka mu mmotoka neyekyusa ali balina YouTube wawe abasajja mwemanyi omusajja ne omusanga ng'ali bwerere n'omukazi guli webuti ajja kugamba aganya bosimu balinayo omuwala simubaddeeko balinayo omwana YouTube mukwano gwabwe bwa bombi kati abawa ku kamera ne boogera obulimba bwabwe era naye yaze ku side yabwe mbwera nanga abakazi bayaye mwabatwalako abantu mbeere beegendereza omuntu omuteeka mu motoka yo n'amala neyekyusa naye kiri kyade kyakwekyusa saba tuli bantu bakulu kiri okwekyusa mutuuka n'ogenda ku musaayi obwenzi si kibi yadde n'akamu ko police wenda bangotandisa okwamaka just yalaka yayenze ng'omuntu atali muteeketeeka abasajja benda wano bendanga gwe tosekerera bba wa munno mbw ayenze nga tomanyi wuwo byakola just webaze Katonda mbu owuwo omugezi owuwo omuteeketeeka bukwasi tayenda nga ki nga amakya naye abasajja bendanga naawe obadde tokimanyi emmere ey'ekika ekimu eriika gosoolo oli omukyere bulinaku nga tonneetamu ate omusajja ekiyenza omusajja tayenda mbulwa kuba takwagala aba akwagala naye aba ayagala kukola ki kukyusaamu abakazi baddeyo ne bagaana ffe twagala kyusa waliwo omukyalo omusosolaliti yavuddeyo n'agamba omusajja bw'ayenda naawe nalabako omusajja twali awo ku bagiyita bate ebbala emakindi awo Vox twaliwo abantu nga bana ne abamu ku betukola nabo naye nga abamu baali bakazi kati ku ttebo kwe twali obumanyi obutebe bw'omu Vox kwaliko n'omusajja wali alina mukazi we naye omanyi kati bala abakazi twali nabo omu yali anywa nga bw'agendako ewa emmanju omusajja ono nga naye asitukawo n'agenda adinajja n'atugamba manyi n'oyo omusajja lwesituka naye asituka mwade mu kifo mwakyegendereza nti bwe tuge aba ageze emmanju kunsaba nnamba naye nga wanalekawo omukyala kati naffe ntugamba katubatabule kati ddamu osituka ogende kati ntugamba mukyala wono olaba no bbaawo oyo awerekedde agenze kwana no gwe tuli naye genda olabe omukyala naye balwanira ku toyi omuvox lwaki mwabatabula asajja kyajoga nnyo omukazi wakyo waleese omukazi out abasajja webatyo kutebo kwenyini kwotudde kwe kuli omukazi buli wasituka genda emmanyu go ositukirako naawe abasajja webatyo naawe so abakasajja bazibu nnyo kati tugende tutunulire obufumbo buno obufumbo buno gwolaba nga gye buli Dr. Kruthum yayokya Acram yagwa mu bintu Acram teyali teyeteekedde mukazi kika ekyo kale kati kankubulire sigenda gamba mbu Acram yali teyeteeseteese kubanga omukyala yenna aliwo ku framinga mwami wo omwami ne woba omujje mu kyalo naye ng'osazeewo nti ye mwami wo muwumbe tulabira amaanyi go tugalabira ku mwami wo endabika ye olaba endabika y'omwami ne omwami enneeyisa gye yeeyisa n'omanya ekika ky'omukyala kyalina ewaka nze ndabyeko abakyala bangi ng'afunye omusajja nga yali tayambala na stokisi ya mu ngatto nga yali ayambala ngatto n'ewunya kaboni naye najja ng'azimba omwami we mpolampola omwami tosobola mukyusa mu lunaku lumu kisobola n'okutwalira emyaka emeka 2 3 oba 4 okuzimba omwami wo afuke ekyo kyokola ki kyoyagala amanya gange nze mugamba Jolo Hassan CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants bakonya pressure upangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka ddala li surveying then tukola property management
bw'oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers tuofaringa real estate consultants free tukola supply eza raw materials akasente akatona akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi amasannyalaze weegali amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi so estates ezo z'ebifo ebyenjawulo Gayaza road Katosi road Masaka road Jolo Region tusangibwa Misindye wano trading center Alabude Namugongo the Sonde Misindye roundabout way the office yaffe ey'okubiri eri omukono Kayunga road yawo after Ruby's petrol station office yaffe endala eyokusatu era okamu kamaleni kasobola tufuna ku namba zino 0703 mukaaga mukaaga 7575 oba 0782594309 oba 0703 1788 n'enamba yaffe endala 0773 79 63. Ate omuzimba mpola tomuzimba ng'omuvuma omukwata bulungi n'omugamba nti munnange omanyi ki kyovudde olaba abaami bawasa baba talina vesti yo genda ogule kyovudde olaba abaami bawasa abakyala abamu basiru balowooza abaami bawasa lwa nsonga ya kwegatta nedda omwami waba ayagala kwegatta asooka kwegatta buli waayagala tolowooza mbu akuwasiza lwakuba gwe asinga owooma ebintu by'okuwooma wano buli wamu weebiki webiri naye abaami kye basinga omumanya ku bakyala nti omukyala asobola okufuula omwami owaki ow'obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa so ekintu ekyo ky'ogamba Acram Sima yali teyeetegese tekiriiyo buli mwami aba teyeetegese actually abaami abamu osobola n'omusanga ng'omwoyo gwakula guli eno n'ogwa wano naye ng'omukyala gwalina ewaka yamugamba nti munnaye gundi weemwe gundi kola bw'oti essaati eyo tenyumye akagatta ako kakoze eki kakunyumidde n'alyoka afuuka omwami gwe mukola ki gwe mulaba awo kati Acram ne waaba yali teyeetegese Kruthum ye yalina omukyala yenna omufumbo gw'alina ottereeza ki omwami wo ezokolinde ne woomulaba abantu bagamba mbu yali ku poliisi ng'omugatto gwonna guwese guti gwonna gw'abaavu omuviiri ensobi yayo gwe Kruthum omujiini lwansonga gwe yalina okufuraminga omwami wo waba alemeddwa ng'aswaza buswaza bibyo bintu byo gwe munafu ng'omukyala okitegeera sisobola nnenya mwami yadde n'akamu ne woba otambuddemu fulu olinnyonyonya ogenza omwami tewamuteeseresa era agenda sigala ng'alinga embuzi ebadde ku muguwa gye basibye kitegeeza gwe nagambye ekintu kimu eriddeko tekutula nina omukyala gwe mmanyi yafumbira omusajja yambala bitishaati bikoma eno wansi omukyala ntandika mpolampola bitishaati okubikweka akweka wagulawo essaati akweka kimu bwagulawo essaati etegeera eventually omusajja agenda okola nga bitishaati be tebikyalimu mu nnyumba nga atalabamu masaati n'amanyiira n'atandika kati naye okugegulira n'afuuka omulembe gwa mbeera n'abasajja naye ng'ali eyo ku puresha agamba abo omukazi yaŋŋaanye okuddayo nga sisaze enviiri ngenda sala nviiri ngenda sala neero waba tazisaze enkya abakuki nti omukazi okugamba osala enviiri atakuyombeseza wabula aba ayamba gwe okole ki olabike bulungi nalina kyali wange naye nga alina ssente naye ng'ali singo naye nga buli ssaawa ayambala akapala ako kapanti munda ate nga kaguba naye nga kungulu ayambadde engoye za mitwalo 3 naye we yafuna omukazi ewaka nagera nga buli wajja kapanti kakyose buli wajja wabikula essaati ati kapanti kalala neŋŋamba nti kati ono alina ki omukazi ewaka we yali nga talina mukazi waka nga buli ssaawa abeera mu mabanja simanya kakati akasege katutte ebiri akasege katutte emeka naye kati oba omulaba buli ssaawa anoonya takyagabayo yadde n'ekikumi oba waliwo abasajja abatateekekateekeka nabo nga omukazi yandibadde afaayo okulaba nti azimba omusajja ono naye ng'omusajja ye yafuuka kirala Katonda yatonda ebintu by'omukwano bino abakazi abasinga bagamba abasajja tebalina laavu naye abasajja actually balina laavu ate basinga n'abakazi lwakuba batyaggwa mu mukwano abakazi balowooza mbu be basinga omukwano naye ng'awagudde ku musajja n'akuwa laavu ye yonna weetamwa oyinza n'okwetamwa n'ogamba ate onanfuukidde ekizibu abasajja baagala teri muntu ataagala kitegeeza omuntu waakwagala n'akuwaatya omutima gwe oba osobola omukyusa be bano abasajja boosanga badde ajjanga mu kibaala ne munywa
owafuna omukazi ewaka n'atandika obutajja amasimu gammwe takyakwata takola ki omukazi amala munyize ewaka n'alyoka akoma omwana kyali nali nabulamu biki n'akomawo gye muli ogeraga akomyewo gye muli teri muntu atakyuka ziro nga zakwagala so kati ku kino obunafu tububalire ku Kruthum ye munafu yalemeddwa okuteekateeka omusajja we. Of course nze ndaba omusajja ne mmanya ekika ky'omukazi kyalina ewaka. Naye nze nabaddeko ku dduwa ekasangati eyo ngenda akatambi ngenda kakuwa naawe okalabeko. Omukyala mukulembezi wa ddiini ya Busiraamu gwabadde mukolo gwadde gwa dduwa omukyala n'agamba yabadde awa example n'agamba abaseka ababaddewo abagenyadde bazze naye tubabuulire ffe abakyala tubaagala nnyo naye mmwe mwafuuka ekirala abasajja mwefuula ekirala omukazi atuuka n'ekisa naga kati nange kankutalake yadde tusigadde mu nnyumba yemu naye kankulabe bulabi kati nti yagambye nti waliwo waliwo aji yafa sayidi eyo ng'alina abakazi bana naye mbw abakazi tebaakaaba abantu nebagamba yi bakazi mmwe ne mutakabirako na ku haji wammwe ko omukazi n'agamba nti abakazi bagamba ifo oyo musajja namba emu ye yasooka nze bwe nali nga nkoze naye tupatikanye bwe yafuna mwaka sente n'aleta namba 2 n'andeka nze mumaziga bwe yayongeza n'aleta namba 3 ne tubeera 2 abakaaba bwe yayongeza n'aleta namba 4 namba 3 ne tubeera 3 abakaaba n'aleta namba 4 ne tubeera abakaaba nga tuli bangi kale ffe bwe mulaba yadde mwe mulaba nti afudde naye ffe yafadde emyaka 10 emabega mu bulamu bwaffe anti labayo waliyo abasajja abasiru waliyo abasajja abamu awasa omukazi ng'awulira nti omukazi ono wanjawulo kansooke muteekewa wano oba omusajja okuwasa akusanga ng'oli wanjawulo ng'olina ebintu ebyenjawulo byatalabangako oba si kyo ng'okwataganye n'omutima gwe n'agamba nnyinza obutaddamu musanga ono kansooke nkoleki mukuume naye tekitegeeza nti agenda sigala nga tayenda asigala ayenda wabula kyalabye ekyenjawulo akiteekawa akiteerawo wano ku kiddo naye mulimu abasajja abamu abasiru ekyenjawulo okirabye kitegeeza biri byogenda osanga bya bulijjo lwaki oba oyenda ate n'okomawo n'omanyiira omukazi ewaka mukyala we ewaka ate abamu bayaaye waliwo obusajja nga kenda n'okalabirawo nga kajja n'akamanyiiro konna oba obusajja obutali busita mu mitima nze kyova njagala omusajja nga sita nze ate abasinga okunyiiza be bano abalimba omukazi nti nkwagala nnyo n'akulaga nti akwagala okufa obufi omukyalo wewaka buli kimu gwe gwasooka n'okwebuuzaako naye nga bwafuluma emugongo ati n'aguteeka mu luguudo njaddamu okusibirasibira mukazigo ka mukazi mulala waliyo n'abasajja abamu nga sayidi diishi amuwa ssente zonna naye ng'ewaka we mukyala wa adaaga ne mubeeramu n'obusajja obumu ng'azimba ennyumba ne mukyala we n'akuba n'amatafali ennyumba weggwa bweti n'agireetamu omukazi omulala simanyi oba abasajja baba baloge naye waliyo era weebuli obusajja obwo obutategeera obwo bw'olaba nga nawe kati kankubulira abakazi nammwe w'olaba nga akasajja kalina amaalo w'oba toli ku bwangu nnyo kaliira eyo okaleka eyo tofumbirwa akasajja we katyo akasajja akalina amaalo kasumbuwa abamu bakyuka bukyusi nga mumaze okubeera mwenna busumbuwa abamu bakyuka bukyusi ate kaakati weegendereze nnyo patinaawo gw'oli naye waliyo abantu b'oli nabo nga baliwo olwannaakola ntyambo eriddeko tekutula naye nga naawe olaba toliriigize nga mutuufu waafunako sente ayina onnoonya liigize mutuufu waliwo relationship gy'obeeramu ng'olaba omuntu muliwo olwa eriddeko tekutula egolo eririwo terikola teritta naye nga temwinayo mukwataganira yadde embizi eyabyolumbe kyekiriwo nga kyekiriwo musuubire essaawa zonna nti waakwasaamu alina okugenda noonya liigize naye nga kati ate wano eno waliwo abakazi nga mutuufu yolaba ng'ayimiridde nga omusajja tewanditaze nakola bwenze ku mukazi kika ekyo nga omukazi soka akwagadde genuinely ng'omukazi abadde generous abadde mugabi akuwadde nga n'ebyo byoyogerako amuwa ebyo byokola oyina bikuyamba mukuuma aleme butakutolokako naye ng'okwenda ajja kukola ki so obusajja obwamaala obutolokanga ne bugenda njagala omusajja nga sita mu mutima
nga sitane mu mbeera ze akasajja akamalo katama nina omusajja omukyala yankubidde ejjo mukwano gwange ndudde ebbanga nga mukwano gwange naye nina we namusanze we namulabye kati nabadde bize saayogeddeko naye kati leyita ne mukubira essimu ne mugamba nina we nkulabye awo ng'ate olinga obeera nagamba embeera wano ne mugamba ate amakaago nti nanobaayo omusajja naviira ku musajja omusirusiru ne mugamba ye amakaago kuba bazimba bonna amaka ne mugamba amakaago gali gonna nagamba omusajja oli talina magezi omusajja nze mpeerera abaana basomera ku St. Lawrence isomero lya bbeeyi mpeerera abaana nze nsasula TV ngeweddeko nze nsasula amasannyalaze nze nsasula amazzi nze nsasula owabodo balina kyakoze bwe kiti nze nsasula omusajja asaawa omuddo buli expense y'omumaka yonna yange naye akasajja kali bweru kazaala kazaala bbali mbwetekakomye okuzaala bbali kanywa omwenge ne kajje ne kalengana n'okunsaba ssente akati mami mpandika kati mpaayo nfuna ekyokulya mbutekakomye okwo ne kadenga n'okunkuba kankubiddewo ekisumuluzo mbwe ekyamunobya yamukubira kisumuluzo omuwala alina ebbaala lye ddene bwe naye kati omusajja oluusi bw'aba yasoose okuddayo ekisumuluzo yagenda nakyo naggulawo kati balugesenga buli omu alina ekiki omusajja ekye n'akisuula kati n'atwala ekyomukazi yatwala ekyomukazi bwe yayingira ennyumba ne yeesibira teyaggulawo mukazi n'akonkona ate obwo obusajja bwe buti obuba tebukola na mirimu gye bulina kola waka egy'ekisajja akakola lumu na lumu teri ojja wegendereze abakazi abasinga onno bammaka ekibanobya abasajja ababeera tebazina mu maka nga tebakola mirimu gya ate no vice versa yangambye nti ate oli owuwe ate tayagadde kaboozi bitooke byebigwa ayinza mbu okamupeeka ayinza paka lwagamba oba leero omusajja leero kamuggyeko kamuweeyokko n'amupeeka naye nga kakati omukyalo oyo ekyamunobezza ensonga ntono nnyo addeyo mu maka ge ekisookera ddala omuntu w'okula waliwo emyaka gy'otuuka nga tolina bbeera dikiteeta nga tolina kweyagaliza wekka ng'olina kwagaliza n'abato abakuliraani n'abalala bafuneko kati oyo dikiteeta tayagaliza baana be kubanga olaba oyo omusajja wadde meyadde ennyumba bagizimba babiri omusobola okuyita emyezi egyo ng'ataddemu omukazi omulala abaana bo n'abeera nange kye namubuuza namugaye nikakati ennyumba ogirekedde omusajja waliwo emyaka omukyala gy'atuukamu nga takyerowoozaako yekka na kyabugagga kye nga alina olowooza ku bato bazadde lwaki alina okudda mu maka ago. Ekyokubiri omusajja waba amupeeka akaboozi kiki buzibu ki yamuwasa kola ki anti kati oli talina kyakola waliwo n'abadduka nga yagamba omusajja tankwatako yadde n'ekiti y'omukazi ekyemuluma mu kino ekintu ekyokubiri kyagamba mbu yasaawa simanya nga yakola yasasula TV nkugambye si kipya abakazi bali mu maka jjukira guno omulembe emirimu abasajja gye baakolanga kati abakazi be bagikola okimanyi newabeera gwe ng'oguddewo edduuka tosobola wa musajja mulimu ng'omukyala anyirira ali awo. Kitegeeza abaami abakola batono abasinga tebakola ate abasinga bakola emirimu nga gyakalukana ate nga tegireeta ki sente bulungi. Kitegeeza guno omulembe abakyala basinga abasajja ki sente so tekikyakola makulu omukyala okugamba nti mu expenses z'ewaka 8 ku 10 nza akikola tekikyakola mawulire yadde nandi kakati omusajja bwe wandikitekedde nti omukazi atandise okutwala obumu ku buvunaanyizibwa bwo ate kati gwe omusajja tewandibadde ate ng'ogattako ate kati ng'obwenzi obwo olw'okuba omusajja omanyi temwagala mazima naye olw'okuba mbu omusajja omuwa buli kimu tekitegeeza nti tajja kwenda wakugala osobola olya kawunga buli lunaku bw'oyogera ekyo kubanga mwe mubaguza nga bazzeeni wamu nedda nze nkugamba mazima ate nze seekweka njikulaga mbu sijja kuleeta ngibikkeko akatambala wenti nkugambe W ate omala ogirabe nga onyige olw'okuba ow'omusajja buli kimu tekitegeeza nti tajja kwenda wabula omusajja gwennenya nti musiru yoyo ng'omukazi akuwa buli kimu n'ogaana otuukiriza emirimu gye egy'ekisajja ewaka ate n'ogenda n'okomawo n'omanyira omukyalo oyo awo temukwatagana okkiriza ebyewaka omukyala kaabikole ate gwe n'ogala gy'ovudde n'ojja n'omwenge n'omanyiira ekyo nkunenya oba tomwaddeemu kitiibwa akola ebyakulema lwaki tomuwaamu ka respect
okwenda it's okay mere muteriika ne tomanyira tomanyira issue eri awo tomanyira ate omukyalo oyo mukuume tomugala banja yike nkubuza ofumbirwa dde ani igwe obufumbo si birooto byange ne wenjagala enkyansobola ofumbirwa kubanga buli kimu omusajja kyeyetaaga owasa omukazi nkiyina naye okufumbirwa si birooto byange buli kimu okiyina omukazi kyalina okugenda nakyo mu bufumbo naye okufumbirwa si birooto byange essaawa zino naye osobola okutuulayo katugeze birooto byo bizze of course kati nze natandika nayingira obufumbo nga naakava ewaka nga naakava ewaka myaka 17 naakajja mbuveemu jjuzi kati ate nze gw'ogamba n'otandikawo edduuka niko muka break nina ebirooto byange byenkyagoba mukaawo so ye si nsonga nkulu nsonga nnafu obufumbo tekyali nsonga nkulu ate eri abalabanga ekitiibwa nti omukazi omufumbo yalina ekitiibwa si nsonga nnene nnyo oba gwe oli kukya tobeera na bitiibwa nga tolina respect wakeeyo saagala beera na bitiibwa nga nze omuntu ndi munaku kinyuma nnyo n'ofumbirwa ng'olina ky'oli kinyuma nnyo n'ofumbirwa ng'olina ky'olina olambwa abasajja bajooga naye abasajja bajooga omukazi omunaku ate mu nsi muno omuntu atalina kyalina talina waabeera n'emikwano oba toyina ne woba mulungi baba bakulabanga obulungi obwakufa nga toyina ssente omuntu buli wooba ng'olina ky'oli aba akweguya omuntu wooba ng'olina ky'oli ng'olina ne ky'olina akumanyira akola ki alekamukko olina omukyala yenna owangaaza obufumbo olina okweteekamu eno state nti omuntu akweguyako ki omuntu ng'ovudde ne ku ebyo obulamu bw'ekyavu bubbowa kigasa kyo bbeera omufumbo ng'oli mu kuzaala kuba guno omulembe abakyala abaana tuzaala baffe ozaala wuwo omwana waki omukyala tagenda kugamba mbu ssente zimubuza ate gw'otuulaawo mbw abaana baleme essoma kitegeeza olina otutetenkanya ng'omukyala abaana basome omusajja waalifunira naye akole ki naye ateekemu abasajja basiibanga babaloga buli lunaku babaliisa pupu kati bwe banaamuloga n'avaako waya n'agaana oweerera abaana nga naawe olinda paka waaliwona kyeki ekyo ng'omukyalo olina okwebereramu so tulekeraawo okukaka abantu obufumbo abantu baba bakyetegeka Kruthum ne bbaawe bayinza batya okwetereza kuba bave mawulire ekiki bave mawulire amawulire basobola okugasigalamu Beyonce ne Jay-Z si bafumbo bamaze emyaka emeka mu bufumbo tebali mawulire just beeterezeemu ng'abantu Acram oyo yeetaaga otteekateeka era nze singa abadde alina school fees nze nogolaba ndi mwana muwala naye ate ndabika ng'omuntu atategeera naye ntegeera nosinga abambadde amasuuti n'amakooti ate nkuwa real life experience ate nkugamba mazima Acram oyo yeetaaga waba alina fees aleete mutuuze mu lesoni muteekete Acram mu mukwano gwo lwaki tomukwatako sikyali wange temubeereyo mwenna mu nkwa kyema kiri mukwano nze sikwacca ayetaaga okuteekateeka ekyo teyakoze okwenda si kipyadde n'omulundi n'ogwo yayenzeseza busiru naye alina okwenda ng'omuntu omuteeketeeke so kati ojja kumuwa bukodde bwakwenda ojja kumuwa bukodde bwakenda obulimuuko ku magezi omuteeketeeke corporate adde kwena enkola yammwe yakasimu sina akasimu corporate anti labye ebyo byakasimu atandika nosengekamu amanye kati bantu kibe benda nabo kuba mulimu abakyala nawe omukyala oyo wamulabye mukyala mukulu nnyo wamulabyeko mukyala munene mukyala mukulu bebana abakyala balina obbanga bali mu bufumbo kati abakyala abo egyo emyaka gya ddolo wa bulunoko omujjukira 3 baba bakambwe of course abasajja baba bamuyiseemu obusungu bwonna aba anoonya gwabuteekako baba bamuzaalazaala mudda nga anoonya gwasetolinga naye kati omusangamu egyo emyaka gy'obusungu ate n'omukolako ebyekiyaayo abajja kufiira n'omugira ejambiya bagala gya bbule kubanga gw'olibba wa Kruthum abajja kufiirako waliwo emyaka nga si gyakuzanyiramu mmwe bavubukamwe mu kitegeere ogambye yeetaaga kuteekebwateekebwa naye kiki kyenkugambye bwe babadde boogere nadde naba ku interview ya Kulu then naye yennyini Acram yagamba ekimuleetedde obuzibu mawulire olwo interview gyasoosoka n'agamba mbu yiti yamanya nti bwe bitu bijja okuba bwe bitu bijja okuba nti ate amawulire gabeeramu ennyo bwe gatyo bwe gakola amawulire ge gamukuba oba ye yeekubye ye yayogera ennyo kubanga era ne we yalivuddeyo n'asirika
yabadde kati ebyomusaayi atugamba byaki kubanga teri kuba n'omuwala we teyakyogeddeko kyabadde wakati we na muwala olumu oyagala oyimirira naye amagulu ne gakuluma n'oli amagulu gakulumye so kati awo si mawulire wabula yennyini yeyeekuba kati ekyokubiri kaakati abantu baadde tebakimanyi mbu ali akakoola kati ye yennyini yeyavuddeyo naga nti ali akakoola so yennyini yalina okwetereeza ekirala kyemalianga okubuuza ekintu ekyokutwala omukazi munyo okutwala oba malaayi oba omukyala gwogenda okwendako oba ewakaawo kiri kitya mugendayo era mukkiriza namwe ne mugendayo temutya biyinza kuddirira si kibi yamututte mu kazigo teyamututte mu maka ge ag'obufumbo anti akazigo batugambye kali atakiti ku nnyumba era eri ate kaakati obuzibu buli we buti buli wembeera nawe mu interview mba njagala nkugogole naye naawe olemeddwe oku-updatinga obwamalaya bw'oyogerako bwe buli obuliroko obw'abantu b'okukkubo anti era bwe yagenzeeku yafunye mukazi ku kkubo kaakati guno omulembe omwana asobola obbeera nga yeetunda nga tokimanyi nako ekyo kituufu era nakkiriza naye kyenkugambye ekyakiramu oyo teyabadde wa ku kkubo yasanze ono atambula omuntu okubeera ng'atambula oba nga omusanze ku pate naye ng'alinamu emize egikutula ddiivu omuntu asobola okubeera ng'omusanze ku pate ng'ayambadde bulungi naye nga mukutuzi wa ddiivu wonna waabeera tekimugaana kukola teyabadde kubana abambala obukete ne bayimirira ng'abo ku dansaazi omutoso omusanga oli omukyalo oli gwolaba nga ayambadde ebiwanvu ng'alinamu ekizibu ky'essente nga omuliiramu awo n'omuganja kuwaayo abiri bino ebintu byakumala bizibu sinakaduuka omuntu alina ekizibu ky'essente osobola omuapproachinga n'omugamba maama tuyinza obuteekwana genda wala naye ninamu ekyabiri kyange okirya n'atunulamu ng'alina omwana gwazza ku ssomero n'agamba tukutule baba bakutuziba mu bufunze gwe ng'ozze n'engeri emala ekizibu kyabadde alina so kati omutwala akazigo kabadde ka Acram kadde ka mukazi ka Acram naye ng'akazigo ako kali ku nnyumba eri ennene kuba nawudde embuno nyiso ennyumba yagiteekamu bapangisa simanyi ye nedda mu kantu kabadde tekategereka bulungi ate wali buzibu sigenda kwogera ku kikolwa naye ngenda kwogera ku ngeri ekikolwa gye kyakoleddwamu yetali profession tewali kipyawo yayolesezaamu amaalo tewali kipya then nekirala wayogedde nekyokulemezaamu bulaba nga biwanvuye omwana tasobola okuyita poliisi omuwe kyomuwa afuluma ennyumba yagenda ate kaakati abasajja mwegendereze nnyo n'emyaka gye mwendako bannange waliwo emyaka giri nga gyakoowa ng'anoonya wassa busungu bwe ng'abasajja nga 3 bamusumbuye kakati n'akufuna n'alowooza Katonda amuzzeemu essaala naawe n'omukola ebyekiyaayo obusungu bwonna ne buyimukira ku ggwe ne sitasi z'amannya gaffe ze tubeera tulina kakati ate abasajja abamu bayaaye mbadde nsaba mufuukeko ab'amazibu omusajja ayagala bwagazi kituli naye alimba ebintu ng'alinga ali mu kyakya akuba ebirayiro by'okuwasa alimba ebintu yakutwala wano wali wano ngenda kukolera kino ngenda kukola kino ngenda kuwasa omuntu omugabe mpaka kituli kiggwe zo muzzukulu wa Kisolo Martin Kyemba nyongera okubajjukiza abalina emikolo mwenna munkubire ku namba y'essimu eyo tulabe nti emikolo gyammwe tusobola okuba nga tugikwasaganya budde bwe tugimu bwa mikolo bwa desame enkube tusazeeko musubscribinge mulaikinge mukomentinge mwebale nnyo mwebalire bannaffe bano aba Jolpal nkubirako nja kutuusaayo gye bali oba ennamba z'essimu zaabwe mu kapande weeziri awo osobola bakubirako ofiisi zaabwe zisangibwa Misindi egendayo bakuteeketeeke ofune wosobola okuteeka